Olunaku lw'eggulo Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura eyabadde asuubirwa okulabikako eri kkooti e Makindye teyalabiseeko olw'ensonga ezitannaba kutegeerekeka. Wano eyaliko ssenkagale wa FDC Kano Dr. Kizza Besigye era atutte ekiseera ng'agugulana ne Kaihura n'abasajja be wamusabidde obutatya kkooti kubanga yeesobola okutabulula enkaayana mu mateeka. Mwami Kaihura yandizze n'asibwa nga bwe kisaanidde kubeera, n'asomerwa omusango, n'ayogera kyaddamu ku musango ogwo oba yaguzza oba teyaguzza. Kati PPP bw'aba ayagala kuyingirawo awo waayingirirawo. Abantu abawagira General Kaihura basazeeko kkooti y'e Makindye ng'enjogera y'ennaku zino bweri era nga bannabyabufuzi abamu babatutte tebalinnya. Okusinziira ku Besigye naye yabadde wa kubeerayo wabula n'agwa mu lukwe nti abawagizi ba Kaihura babadde beesomye okumutuusaako obulabe. Nategedde nti babaddewo olukwe olw'okunkola bubi, nawulidde abagamba olw'okunzita n'emmundu sikyenafunye, naye nga wabaddewo olukwe olw'okumpisa obubi ddala nga ngenze ku kkooti. Besigye agamba nti abantu ab'effujjo okukolera awamu ne poliisi kiraga ekifaananyi ekibi eri eggwanga. Abo ababadde bamenya amateeka poliisi nga tebakwatako ne be babadde baagala kukuba nga bali mu kkooti bali munda mu kkooti, poliisi mu kifo ky'okugyawo bano aboonoonyi abamenyi b'amateeka yabawadde obukuumi n'ejjayo bali kubataasa ku bano. Kino kikakasa nti poliisi tesobola kukola mulimu gwayo nga teriimu kyekubira. Wano Besigye wagambira nti singa tekikoma nabo bakwesalira amagezi. Grace Nantale Kakooza, Eka Cronald, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.